mwe muva agamba nti ono oyo mwagadde omuwala oyo bambi nafuna batuukirira ni kati byafa bebasanga bebaleeta badidde mukazi owamu wasadda naye ali awazina mazina noga baagala kuddamu mufumbiza olwange ndi musikayo kubanga kati kyekyali ekigenderwa ky'abawala okubuuza nti ne bana abazze okuwerekera nawe alabe magana era kyajjanga nga bonna tekuli akagamba ne katale badde abakyala bafumbiza edda bantu bali mu bufumbo bebaleeta kati nomubuuza alakuddamu mufumbiza Residence Jesus Makutusako Luseke nyama nyama Kola sente we yagala edition We are each and pan you like I know what's up can pan you like Them going think we say Kumina satu desema kumi bilabidi mwekano Kuyaya extra parking isi pesi Okuingira hemi tuwala bidi Emeza ya milioni bidi So kumina bezo regulonga tukula wo Ebyo kuyane ebyo kunyasawa bileze jiro Itandiko kubuna amameza Gotona bayimbe abaluseke nyama nyama Kola sente we yagala edition Betedwa musente Bileya Kasuku live Niya ya extra We are wine, we are wine, we are wine kati ugenda kukolera bana akala kwegaba bakafunidde bwerere no oli mutuufu badde seerabidde nno zingako kigundi tebalina gundi akasanikira ngenze no nenkasuula mbaddeako kagundi kasavieti badde ozingako savieti kungo kugenda enswera eno jja kuwondabirako kale tandike yanyize edda ndabadde mugamba tutandike yagenda kwetereza bwetu bayabaki baddange kale bannange hi lovelies welcome back to my YouTube channel Dewe Nasasira abadde bansaba Haji mukomezao mubadde mulaba nga ali eyo yetala why anabyabufuzi naffe kawatuwe sente zaffe faluna bakuzunza sibuli za munabyabufuzi nti nzirya ososola mama kiba kirungi nze nyina side gye nnyimbira nate bagaba mbuno ku sente tolina kunyooma oba tolina kulagana side gofukima sente zo naye nga mu mutima omanyi kyoyagala oba kyowagira tamanyi nti ebisiyaga abantu babawa sente ejjo bitandika olowooza buli sente bazirya si buli sente tebalya buli sente oli mutuufu bannange abantu balekenga kukulimba waliwo nsonga yemino nti okugaggawala tosobola gaggawala nga otereka mu kibiina okugaggawala tebakukubira meeting era teriyo obugagga bw'ogamba zino z'owulira sakozi sijja zoogera manyi temusobola gaggawala badde manyi nti bw'otereka baba bakuyambeko okutereka then omwaka katulaba wakati tugenda mu December nga bagamba Haji owezesaawo meka millioni zino gobadde meka gomanyi nti essaka ezisinga obungi sente z'oteeka zibakuddiza ebyo byowulira bigenda kufuna lero nfuna mu kibiina era omuwendo gwe wawaayo gwoba ofunye temuba magoba temuli magoba kuba essaka ezisinga teziwola nti nno zikola amagoba ate neziwola zikolayo obugoba buno okupangisa ofiisi ababeera ku ofiisi abatambuza emirimu nti muli magoba gakola ki obugagga butera kuba bwa muntu ki omu kutegedde kizibu nnyo nti abagagga abo nno boninga batambulira abakkirira olukiiko baalukuba muyembawo wammange okuva olwo ne bagaggawala abo sibamanyi mwe mujja obbambuulira mbu olukiiko lwali muyembawo nti bonna 7 era buli olaba abantu batambula nga balina pulaani gye baliko kubaako agenda obbasinga amagezi g'obuyaaye yagaggawala baleke mu bwavu oba ababbe waliwo abadduka oba zitwale zonna mubaako gwe muli mu kukolera nkutegedde yensonga ki wawulyanga abantu abagendanga eggulu eyo ewajjeno bagendanga 2 115
abafunanga sente ne bazitwala mu bungi balinga 5 bana basigadde muwerekera abalinga bafunye pocket change muwerekera kati bwe bugagga bwe bufaanana bwe buti wamma kutegedde obugagga bulinga nga bolaba oli mulabi wa mupiira yep ngwagala nnyo nenze gunteka ku pressure kakati obugagga bulinga mupiira mukuluko oluko okuva ku golo ye wamwe eringa mujje no mutebe kumpi gukoonwako buli omu ne golo eba y'omu yago bawandiikawo boka yatebi kitegeera nga mubadde nayo kati n'obugagga bubaako gwe muli mukolerwa golo yenywe kutegedde era ebintu ebyo kati nkuya gwe Doni singa nga kwerowoozaako ng'omuntu pulaanizo boga nti tulina pulaani yaffe eyo tegaggawaza bino kubanga waliwo abaweera bagala okuteeka mu pulaani nga bagamba tugatte tufuneyo ettaka eyo ndozo biwulira tulime tukole ki baani babagaggawala entambula yaabwe ey'obugagga etambulira kumu tekisoboka so neerowoozangako nga pulaani y'omuntu omu eba nkulu nnyo gutegedde ate pulaani y'abantu abantu basinga kwerowoozaako nga bali mu kaabuyonjo ate wabaayo ababiri temunyumya kati oyo abeera y'oyo anti abantu abasinga bw'abeera mu kifo ekyo nze badde manyi nti mweze wendewooleza ate kati nga ndi mu buliri anti osobola yanogosola n'omuntu nga ndinzekka ate abafumbo abaana akola ati okay nkutegedde oba wakabuyingira bwati mula n'atandika birala mboozi ndala mula n'ayomba okay naye ekifo kyenkugambye ekyo abantu bonna namba esinga obungi ndowooza bali 99 enzoba ne100% 100 ku 100 nga lwasinga okweroozaako nti kakati yenze Dolly ng'ali wali mu byonna byabadde yeerimbalimba eri alimbye abantu byonna bw'atuuka anaaba yeye aba ayogera bituufu kutegedde kati eyo pulaani ya kinnoomu okay era omuntu asobola okukulaakulana ewatali nkulaakulana asobola okukulaakulana awatali nkulaakulana ng'omuntu ye yakulaakulana ewatali ki kulaakulana bwe weerwanako enkulaakulana eyawamu nnungi ffenna gye tuyaayaanira naye sooka naawe kennyini olwana olaba oba okulaakulana ewatali ki kulaakulana bwe totuukanga ku kyalo kitalina masannyalaze naye ng'olengerako ennyumba eyaka nga yalwana n'agula sola kati yaba yakulaakulana ewatali ki kulaakulana n'afuba nnyo wakire ye n'agisiiga ye n'akulaakulana n'ateekako geeti nkutegedde kati embeera bwetyo bwebeera mu bintu by'ensi eno kutegedde naye nga haja oli bulungi alhamdulillah nekirala watugamba luli n'enkiyiga kati siriddamu kikugamba ekyokwekuuma wagamba tokera okwerimba mukama yatukuuma ekyo nakyo nakitegera mukama yebali kukuuma ankuumye okwekuuma tetulinga nsolo nga nte bw'ekkuba osala ozibiriza katonda ye kyakuwakuwa amagezi n'atakufaananya mbuzi n'oteekamu amagezi g'obuntu gali ge yakuwa naye era yaba agakuwadde naye ng'ebisinga yatukuuma Dolly ni wano olaba wooli wootudde obuwuka bwa kansa weebuli buwuka bwa kansa wano naye tobulaba buli muntu ne bamuwa ebyuma ebitangaaza obulwadde tewali afuluma nju wabula ojjawo n'ogamba lengera kansa ebweruka onzika totambula naye tubuyitamu ne tutalwala katonda nga yakugulira agamba tekinnatuuka oba sijja tojja bufuna kituufu haji bannange twogedde ku bufumbo naye tujja sigala nga tubwogerako ne mu myaka gya ddi ebintu nze sibitegeera kati nali ndi kumpi kati olaba nga oli bwombuulirira ndowoozaako naye kati ebibadde bitambula juzira anti ojja kuyiga kintu nga tokiyingidde ebibadde bitambula juzi ate ninaze muneneesikamu bino ebyajjujjujju bino ebiri buli wamu wale wagamba kiba kirungi ne mugenda mu bufumu nga muli bato then olagenda nogamba ate oluusi kisinzira semwembi nga muli bato si ffenna nga ate saagamba bwe nti omukyala abakyala olina kufumbirwa ng'okyali muwala bye wagamba muno ng'ettutu likyali waggulu ebbeere lyo
nga bayimya balala abalenzi b'okukyalo kyoke obero kyawaana doni bagagwe tewamulaba ng'atamunyumya mulala ate gwe omuyina kitu ekyo kya bulabe ate omulenzi simuwagira kuwasa ng'akyali muto tojja kusobola kukuuma munno gwe sooka okole effujjo liggweyo kitegeeza kino kibadde kitambula wano juzi bano abajjo bonna beesanga bato ani naani Kanale ne Sasha kwaki ekiriwo bulijjo tuwuliranerera bwewuunya bonna baali bato bwe ntunulamu ndaba bonna bayivu yes naye batandika bato okwekwana myaka oba 10 kasaba bafuna empeta ye lwaki empeta oba etabula abantu kyemade njagala okubuuza nti kiki ekiri mu mpeta muno kiki kyebagira muno ate nga bagisabira anti buli omu agamba nti munnange mufunye okufa kwe kulitwawukanya ekintu ekya bulabe kyova ffe nombusiramu tebiriiyo ebyo biyamba okufa omuntu akutalaka akuwa talaka naggoba siro okole ebyekisiro mbwe empata yaluma empeta eruma bagisazaamu diruyo obufumbo efa nagamba diru ngisazizaamu ngisazizaamu ati empeta eyo egambibwa nti okufa kwe kulikola twawukana mu bwavu kati mu ddiini bo bakikola nga baagala abantu bakuumagane naye ate mu ntegeera y'abantu ffe ng'abantu abatonde omuntu ye n'ateekawo ekigamba nti ate akyalagawa natandika okukola ebimutulugunya munno sayidi zombi kituufu kati buli omu agenda okukoowa munne ne beekoowa mangu kuba abantu abasinga kasaba kuba embaga nga batandika mu mwaka gumu baba baagala kwawuka baba batandise kituufu wano wonna abakyanoonya babeere bafumbo tewababuzi naye kyenneewuunya ku baabo babiri bombi bayivu tebali bubi bantu simanyi nfuna yaabwe naye sibalabira mu bantu bali bubi nnyo tebali bubi kubanga n'embaga yaabwe yali nnungi nnyo bera twabiraba bwe mwawukana ne mutajja mu mawulire mubaaki anti babitwatanikira mu mawulire wamponi nga luli n'ogamba kiba kinyuma nnyo n'otateka kintu kyakina mu mawulire doli neero waliwo abaawukanye era nga tewali ategedde abantu baawukana kyeni mu kugamba oyo muto wange nkitegeera yabeere musajja ekitegeeza okwogera teyandiyogedde kubanga abasinga bagambye mu teyandiyogedde nange kyendiko ndabanga bwe yayogedde yeetangira gyamuvunze kati nga bwe yamaze okuwa enjogera ye taddamu kubanga yagaye bulijjo mugamba nkuba omukazi biki n'agamba ate yasinga okukubwa nti yennyini alina ne vidiyo ng'atonnya musaayi omukazi ye nakuma n'agamba nga ndi lubuto wankubanga singa nakukubira ddala kati nadda bannange nagambye naye busungu buno yazzemu nateekayo kavidiyo akalala ekiro ono yali mutamivu enkuba etonnya ne Nazaala we namukubira ng'ayagala baana Nazaala bamuyisaamu embi kuba wamukwata bakwandoza bosi mwe temuli baganda ffe Nazaala ayita eri anti ffe abaganda tokwata tosemberera Nazaala ate mba munalwana mutya ng'omukubi aluga lusolobyo kuba tolina bw'omutuuka munange namukwata otegedde nti waliwo ennono zaano zezakola zina kye zikutangira okusema bagamba muno sibogenda funa obuko byali bituufu mbofuna obuko bajja sibali bakugamba bisobanga si bituufu naye kikuwaliriza okuba ng'omuwa ekitiibwa tomutuukako munayomba mutya omuntu ali ewala munasowagana mutya ekirala waliwo bannazaala ng'omwana ye first born we waliyo abantu abagatta omwana ne maama gyebali nga Nazaala amufaananira bulungi n'agamba omwana waafaananidde bw'ati fotokopi ate oligino abantu balina eyo endowooza munagera biwulira ng'oli yazaala mu maama n'omwana naye ngamba naye abasajja abamu bannange nedda naye bonna bano be bazaddemu babeera baseegu ene family yo naye basi nabo baba baseegu yaba takitegedde nti nno mukoddomi wange ati ali bano obusiru Nazaala omunyumya muti okutuuka ku mboozi efaanagana bw'eti mbu waliwo oli eyeekaza nno mbu waliwo ne byenalaba ng'oli agamba ng'alaba Nazaala alabika bulungi nnyo okusinga ne muwala we nga kiraka muwala we yali teyeefaako nga Nazaala yeefaako n'akwana omuka maama omuwala yagenda kizuula nga maama naye abadde alya kakati anti wano ffe kyekitugozesa nti nno tetutuukira bannazaala baffe batubawala
ne bwabanga olina kyewamuweereza era akubira muwala namugamba taata munneebalize so tajja bujja lukomo alo oyaba nalukalala oyo Nazaro omutuufu agamba taata muŋŋambire nti nasiimye kimala ono najja n'akola ki ate naawe omusajja gw'omuko tokera bukezi okuba oyagala okuwayo Nazaro omwokyeyo mpa ku ssimu ya nnyoko nedda ssebo ulimba waliwo omusajja yankwatako edda yansaba ndoza yali ayagala kwegula okosi yali bwatyo edda ayina ebbuto nagamba essimu ya mama wo nagamba essimu ya mama omutereko mwebaze okunzalira edda nange nemuwa enamba yandisindikidde nakuyiyo nze nempa mami asokugamba ku ssimu yo n'agiteekako ssente okay nagamba ezo za mami nasindika nagamba yino essimu ya mama gw'omugamba nti nno mune wali omukwano gwange eyakuweereza tetegeeza abasajja bakola ebyo kamanyiro oba nga bwogambye culture abamu kalica zaabwe bo tebaziza wala bataziza nga bannaffe abanalwanda ndoza neyo bwabanakoleza bo bakitwala nti bonna baana ate wano mu Buganda tuziziriza ddala kwegamba Nazaro tukitwala nga tomutuukirira naawe sezaala omwami akuzaalira bbaawo tolina lunaku lumuyinza kukeera nga atudde awo gw'otudde wano nkutegedde olaba ffe wano olaba emikolo gy'okwanjula owerekera olabeko kwagabaga nti Nazaro yoli azaala omuwala baba mu nju balingiririza mu madirisa tebalinnyako ku mukolo eno naye nga kibeewala ate Nazaro kujja ng'abigulira omusajja naye bandange ng'osanga Nazaro alabika bulungi kati ekyo kikyamu nkutegedde baleeta bana babuuza lwabwa kati n'emikolo okubuuza nako kwafa bannange naku zonange balenze omuzungu akuba sama yakubye sama n'ebikoyi ne bidda waggulu wamulabye kati neweebuuza siganye gw'oli muzungu tebikuzira naye gyozze maasoka n'ogamba nti bogamba nti bogenda ebulyambwa olyambwa kati osobola n'omanya obuwangwa bw'abano buli ki n'okitegeera tekitegeeza nti oba toli musiraamu ng'olina kyozze bakuyise mu muzikiti oba oli honorable oba mb'oyingire n'engatto sooka kumanya nti muno bo tebayingiramu naki naffe bwe tujja mu ekereziya tumanya obulombolombo bw'ekereziya oba obwa kanisa omanya kino tebakikolera mu kanisa n'okireka naye kati okubuuza kwafa luli kati okubuuza baleeta n'abakyala abafumba luli baleetanga bali singo ekireetesa abawala baba bakyanoonya walinga kuba mulisaako bano abazze naye waliyo abanoonya ate nammwe abawala bammwe waliwo abatannafumbirwa mwe muva agamba nti oyo mwagadde omuwala oyo bambi naafuna baatuukirira ni kati byafa bwe basanga baleeta badidde mukazi owamuwasa dda naye ali awo azina mazina nooga baagala kuddamu mufumbiza olwange ndi musikayo kubanga kati kyekyali ekigenderwa ky'abawala okubuuza nti ne bana abazze okuwerekera nawe alabe magana era kyajjanga nga bonna tekuli akaagamba ne kati ali badde abakyala bafumbiza edda bantu bali mu bufumbo bebaleeta kati nomubuuza alakuddamu mufumbiza nkutegedde kati nze kyeŋŋamba muganda wange ye mugume kanare kati tayongera kuwandiika nange bwendaba oba yayokeza oba yabadde ayina ate yasooka n'asirika bwaba yakikoze kati omulundi gumu omanyi obusungu bukozesa ensolo takiddamu kubanga okumanya kubanga ono yasigadde aweereza kati yakireke naye tena video naddamu nayogera ebyo wankubanga munnange omuntu tayinza kuyomba bwomu muganda wange muntu bw'omuleka mu luyombo lwe lutuuka ne lukoma atalina gwayo oluyombo lugenda mu maaso nga mweddiza oluyombo lw'omu terweyongerayo kubanga basoosa okufulumya byamuwala ne babyogera kati singa yasirise kati olaba yawandiise n'aleeta oli kwe kuwandiika ebiyitiridde kuba yafunye gwayomba neyagaye kati muyina n'akomyawo kati alina kusirika n'amwesonyiwa nagamba omwana wo abaana bo kubalaba ng'ojja balaba ng'ovudde ku mwenge nengamba naye n'omwenge guno ngani akyogaliza oyinza okigamba nze kaziwe yamugambye abaana bo abaana bo kubalaba anti oli yagambe
yamugambye amaze emyezi yatugambye amaze emyezi 10 talaba baana bene nga awereza obuyambe buli mwezi nagamba na evidence ngogamba webale nnyo sentence fuji kwati huyo yogera bingi ono naye natuka nagamba wewe nanvuddeyo namala akasembyeyo akavideo yamugambye oyina kusoka nova ku omwenge simanya bichi omwenge gwo babanga nyo omwenge oguyitako si kirungi namugamba tayidda mukula abana bempaka ngagubuddeko atoboga mbanzazeewo atobona akolonte naye oyina okusigala ngolabira abana wa myaka emeka ngeri gyalabika mutalinga pakso zalinga mu ali 30s awo nga asatu mu 2 bomulaba olwakati alina birevwe azaala abaana ate abalala atuba bano sibalaba ate kingana okuzaala bala kiti nifuna bendaba then bali nolekera okubalabirira ambalabirira obalabirira nga sibakubako kirube kya mulubale paka gwe wegomba ate mbalabe banenze sepankwako nze tweza kubeera ku baana ngo oyagala negule bweguza mbalabirira nga abaana tebaba mu byaffe naye gwe nnyabe bonga nti sikyaddamu bakola ki balaba era siddamu balaba hajo inentonda sintona abaana bagenda kuleetera mugume sukaali bajja beetisse oba obutama bujji mbonsubiddwa nnyo tebalese sabbuuni kati mulimu ebintu no mulimu ebintu tuweere bantu bakulu ongambye sijja kula abaana bange paka ng'okyusa nga nkulekera abaana bo neze nga nsigala ndabirira tewali buzibu gwe beera n'abaana bo abaana abo bajja kukulira bamanyi kitaabwe gyali kye bagamba abamuntu bamala ne banoonya bataata baabwe mukume kyabakola azaala abaana azaaleyo ab'okulaba buli nnaku bonga weebali kati ekiri mu muluma nti be baana bokka bakola bayina azaale abo abeeteefuteefu omuzaalira bayitirivu era kituufu azaala abo abaana abahola we bali baagala kuzaala era kati abamu badde balowooza nti oba lwakuba nti bwe buno obwali obufumbo bwe busooka nga beeraba buto ne bagamba mbu yandibadde bwe yakola nsobi anti kye nabagamba nti omuntu olina okufumbya omusajja nga akusinga ekitono emyaka 14 badde sikimanyi kiraka kyogerera walala nina kufuna kati singa nali muto katugambe ndi mu 2 nandibadde nfuna omusajja nga 3 yes lwaki obufumbo bulina okuba akasinga okutegeera temuyinza bayanga mwena muli bakubuulirira buba bwa bulabe obufumbo bulimu okulekera ate asinga okulekera yasinga okutegeevu obufumbo bulimu okwesaasira omuntu ng'omusinga obukulu omuntu yaba oti nomanya byakola tabimanyi ate wano nga mwekana engumi evuga kyovala gamba waliyo okubanga nange wankubanga ebyo myaka gyali gifaanagana naye omuntu nga omu mukulu akutunuulira bw'ati musajja nga mukulu kati omukole ki kati omuntu gwenyinza okulenya nti Gasumba yakubye mukazi we mwami Gasumba wamukuba muli newunya neŋŋamba mukulu munnanga abadde ki abadde ki niwe nsanga uno bawa sima baby Gloria nga balwanyi mmanya ebyo bisoboka bonna bakyalina ekibabulako abulago ne baby Gloria nedda baali abo bato I know abo olwokima nti bajja kulwana era kituufu oyo abatannaba bajja kulwana naye waliwo omuntu nga omuntu byakola nga Dolly buli kyokola nali nkirabyeko so nkulaba bulabi n'ensirika kati ono ategeeza kino kuba alabye kiri naye ekyo kijja kugwa kwesaasira kyenkugee nti omuwala alina okufumbirwa nga muto ate omulenzi alina okufugwa wasanga akakase kubanga ye heedi w'amaka asooka afuna amagezi abalenzi abasinga nga wasizza nga muto yalowooza nti mukazi wajja kubanga bwamulabye bw'ate wajja okufaana paka lubalikaddiwe kati nga Gashumba oyogedde ku Gashumba juzi ng'agenda agamba mbu era mukazi wange n'amala azaala mbu n'agejja n'asigalayo ng'agezze awo simanyi nja kuba nja mukyawa njagala asigala ne bamuvuma anti yali ayogera kikyamu nange neŋŋamba naye nedda omukyala bw'azaala akyuka ffe tetuvaamu baana olubuto olina alumugezeeko afunye omubiri omunene lwakuzaala sisitemu ekyuka eyonooneka era nagamba ekyo kyo kikolebwa bwana buto awo natandika ate okulaba yaba obuwata obuguddeyo anti ebyo omulenzi omuto yamanyi mbu nebbere terigwa kyokka nga balisudde baana be baliyonka kati n'ekyo kimanyibwa muntu mukulu n'omanya nti birina okubaawo bw'oba oyagala okwagala kakaziko n'osigala ng'olaba bifaananyi biri ebyedda nga wakakawakwana nga buli kaseera gwe gw'olaba kati kyekintu ekitegeeza nti omuntu wasa ng'effujjo liwedde kibi nnyo okusanga omuntu omanyi bw'owasa okuwasa kwekendeeza ku mirembe
n'okufumbirwa kwekendeza kuki ku mirembe egyitiridde. Oh yes. Nosanga omusajja nga amaze okuwasa nga atagaye tebamubuuza gyava. Nomanya nti ye teyamanya nti yekendezezza ku mirembe. Olwo ofunya akubuuza nti leero ng'oluddeyo. Oli luddawa. Teruba lugezigezi buvunaanyizibwa bwo. Naye munaye kibanyiiza. Anti kati yaba teyamanya nti okuwasa kwekendeza ku mirembe egimu wejjako emirembe egimu. Ate nkirabye ne banaavuuka b'ennaku zino nabo bakyogera kwa juzi nawandika ne ngamba kati nze okubuuza nti oba oliwo oba ovaawa mba nkoze eki. Nga lwaki mbuuza. Oyo abaddamu bw'ati batamanyi kati ate bantu abannaku zino tebaagala kuyiga. Kituufu. Buli omu by'amanyi amanyi bye bituufu. Naye ng'omuntu gobeera naye alina okubuuza nti owaayi essaawa nga zigenze mu nnya wafunye obuzibu teruba lugezigezi kuba ne bwofuna obuzibu babuuza nti kakati gwe wabadde omukubiddeko nosanga omukazi ng'avumbirwa ng'ate akyagamba nti nno simanya ngendako ne bannange out tugenda mu bbaala n'omubuuza owaayi wategeera kye wagendamu ate nakulaga nti agenze ng'ayambadde kye yagendamu aba teyakitegeera. Kyogambye enneeyisa y'abantu abafumbiriganwa ekyukira ddala ku y'abantu abatalina kutegedde. Kyova ogambye weemalako emirembe gye wejjako egimu singa kasi oyingira obufumbo kitegeeza kwekendeezako emirembe egimu byobadde weetwala ebisinga bikyuka. Ng'omuntu ng'okyali mu oluba munno oluyita mu ddiiro waayo oluwa jangu eno mu kisenge kati bwe wasoba okyakikola. Tosobola. Ogenda awo tomugana namugamba nti no ngenze ne bwolwayo. Kubanga tebuli mwenna. Kakati kyengwe nti okuwasa kwekendeza mmere n'okufumbirwa kwejja ku mirembe egimu. Bafumbo balina ebifo mwe batagenda ne banga onyumirwa otya. Tegeza bw'osanga abasajja bano bw'osanga mu kilabu Haji musajja alina n'empeta musajja mukulu ng'omulaba alinga myaka 5 ali awutu saawa 6-7 ali mu bbaala. Abakikola olw'olumu. Yes, nawe wakaye bagambye ngenda kulwalwayoko. Ngendako mu bbaala. Ndagendako mu kakirabu k'egindi nyina mu stress. Kweganga taki ne waliwo omuntu nga nga buli kilabu amanyi weeri. Nogamba ono yakula ati. Nga ino obwando ayi naje n'akaana akato kazaala n'ozaala kitaga abayi na stage gye yabuuka. Era stage yabuuka obanga sente azifunye bukulu. Nze bwendowooza. Waliwo abantu nga bafunye sente luvannyuma. Nagamba kati byesaakola kambikole. Sente azifunya ekiwalaata kyatuuka enkoto. Kakati olumu batandika okukola tumanyi nti omuntu afunye sente leeti ebintu atandikira ku bikadde. Naddayo byatandika. Nga aguze essaati ya zalo. Saggwako dda zimaze emyaka nga 2 teziriiko nga ye yagyegomba biseera biri. Nagamba kanjigula. Eyo n'agigula. Bw'agula emmoloka agula ya jjiya. Batugamba bw'ovuga automatic osumagira. Kati ng'emboozi yawulyanga ezo nga tannafuna ssente. Bw'afunye ssente yazzeeyo mabega gy'atandika. Asooka avuge ku ya jjiya. Ebintu by'obufumbo obiraba Doreen. Gwe kasanga olyanga oli ne wakunyumiza mboozi naganze omukazi mufuganga jjajjange ng'omanya nti amulemi. Toyina kufuga nfuga yange nfuganga jjajjange yagalamizanga nakuba omanya ono ye yamulema dda ebintu ebimu bikyukamuko nomulembe ate sigwe guli wambaye tetugenda nnyo mulembe guzunguwaza nnyo naye gukyukamuko noga kino tekikyasoboka kino abamu bajjajjaffe bakikolanga mu butamanya. Yes. Kituufu. Segedde bulungi. Kakati waliwo omuntu abakazi okufukamirira babbaabwe kya bugunjufu era kyampisa. Naye ate waliwo batakyagala mukulu munno si buli nti buli bwakwetera ekyokunywa kutaka ebiyitibwa ebyo ekisusse ekyo omuntu oyagala ekitiibwa ekisusse ng'okangakanga omuntu ate kirungi akikole mu kwagala si kumutiisatiisa. Nze nyanyi omuntu ng'ekitiibwa akimpa mu kwagala kumukangakanga kabeere mwana. Buli kaseera obajjukiza temukimanyi nti ndi kitammwe bakimanyi nisi kyakubajjukiza buli budde. Nze kitammwe wano ndi kitammwe wano nze ndi musajja mukulu abo bagana bano musajja ono atojjukiza buli dde bakimanyi bulungi gwe taata waabwe n'omukyala akimanyi gwe bba. Naye omukyala asooka okukuwaira ekintu mu mukwano ng'era tafukamidde.
Gwe n'ogamba ye ng'onjooze ennaku zino ng'okyuse. Oluusi mba mwagalana. Takiraba nga nsonga. Okujjako ekitera okuswaliza mu bantu abajja okwogera batamanyi byammwe. Muli mu bantu baku mukolo alina kyakuleetedde awo omukyala asooga nti ku lw'abantu abaliwo kamufukame tebajja kumanya ffe tweyisa nga tuli babiri. Oba ne bano ba in-laws waliwo ba in-laws ab'engezigezi nojja nze kati nze namanyira mu kutuula wansi n'enkuwa oba kutuulako bakiiki n'enkuwa ebyokunywa bwe sifukamira. Waleeta ate ayina mpisa awanalala amujooga. Kati waliwo ebintu bye nabagamba nti byafuuka empisa naye ng'oluusi bwaliba bwavu. Ebyo mukazi tatula mu ntebe. Entebe erooza si ye yalingawo emu ewaka bakamwasajjute. Kati olina seeti bbiri. Seeti namba. Ogenda kwebakangamu bwebasi. Segere. Kati ebintu bye twafuula nti no bino kubanga bwali bwavu. Bwali bwavu. Tegeera. Bwali bwavu. Kati nga bw'olaba obwavu bw'e Kampala. Bwe bwatuleetera nti omuntu alina okusula ne mukazi we buli nnaku. Bwali bwavu bwa Kampala. Bwa mizigo. Abantu b'omu kyalo bonna babanga n'ennyumba nga nnene nga kuliko ekisenge kya maama n'ekya taata. Yes. Naye bwe twatandika okupangisa Kampala kuno nga ne ruumu eri emu tusazaamu lugoye luti. Kakati nga bantu basaba babiri bwavu gwe n'olowooza nti we kirina okukola ki. Ninga ekisenge kyabangawo ekya taata n'ekyani. N'ekya maama. Beerabanga bugenyi. Era nga tebeekoowa. Tebeetamwa. Ekyo mbadde simanyi. Kikuwa n'okulowooza Dolly. Dolly ninga abantu ng'abeera bonna basula babiri buli nnaku. Kuba okulowooza kusinga kuba mu kisenge ekiro n'olowooza. Tosobola kulowooza muliyo babiri. Kituufu. Kuba ono tojja muga nti ndi mu kulowooza sirikako. Abajja nnyiiga. Sirikako ndowooza pa ku ssimu toleekaanya. Naye bw'obanga olina ekisenge ekyo okola by'oyagala n'otandika okulowooza. Pulaani ki ekiddako. Tosobola birowooza ng'ate olina omuntu mu kisenge. Kyali kya bwavu. Nali kubanga ne batugamba omusajja asula eno omukazi asula nze nga manyi bwe bati okuva edda. Kakati no baba omu kyalo edda naddala abeeraguze. Bo bakite omusajja oyo wannaye bamudogize emyaka. Kati ndakutawaza naye ajose. Mudogi nga ku interview. Kati leero akuyina. Era jja. Tekisoboka. Tenagiriddeyo. Kakati abantu b'omu kyalo edda bba abeeraguze. Abamu baakikolanga nti ekisenge ky'omwami n'omukyala kibava baawula ebisenge. Nga bo nanoonyerezaako. Omu eyambula yaŋŋamba. Asi yoli gwe mbadde nsooka. Kati bo baalimu ebyennononono. Nga gamba nti bajjajja bwe babazze okukulabula mu kirooto tebayinza kuyingira mu kisenge mulina mukaamwana. Mb'olulingizaayo bwe bati nga baga wali mukaamwana nga baddayo mbukabe kitaawo nga yafa mbazze okukola ki. Nabalingiza eno baga wali. Kati ebyo sikkiririza mu ebyo. Naye nabo ensonga yaabwe banga bo bwe bagiraba. Nakyo omanye edda abantu bedda bateekangawo ensonga naye ng'oluusi bategeeza ndala. Kati kambuze haja edda kati katugambe ndi mukazi w'omuntu bisenge tubyawudde era omusajja yaleetanga omukazi omulala. Ye n'asula n'ayenda mu nnyumba eyo yennyini. Kyabutategeera ekyo. So kitegeeza bino babikoze batandise wano byaki. Bya busirwa ate. Tubifuula nti bye bituufu. Ate oleeta otya omukazi mu nju y'omukazi nga siga nti omuwasi abedda bawasiza mu nnyumba emu ne wasizamu n'abasala naye ate oyendera otya mu nnyumba emuli mukyalawo tekisoboka naye oli yabeeranga mu kisenge kye n'abeera mu kikye bwe baba buli omu baagala kunyumyamu omu n'agenda ewamu bwe bamala nga buli baddayo tolaba emirembe egiri awo nga misufu kati nze ayagala kaddoli ngomanyize mbanjagala wetumala bwe tuti mbanjagala mbere ku kifo kyo mpaka ku makya kati oba nkoze bubi haji ng'ossiza mwani paka ku makya owange so nyindo ku nyindo nzisizaamu nze paka ku makya sifuna ku mirembe omukono gwo kubeererize wano ku makya ne bwe ze wembye mbanjagala ebitanda ekiva kuno n'eri ekyenkana ekisenge kusemberera haji osanga mpozi nga haji
Eranze muri bwe embeera eranze yedda muri bamanyi. ngamba abantu embeera yedda yali entuufu ey'ebisenge eky'omwami n'omukyanga byanjawulo. Bayite beekoowa Era nnyo. kyokka obufumbo bwatambulanga emyaka n'emyaka Awangalanga. obufumbo waffe emyaka 7 kyotakyalaba kati. Kati abantu okumala 10 bajaguza. N'etaano Haji bagaba bannange. Nakunyumiza mu etaano nakugaba bannange kyempiseemu mu etaano. N'okwemanya ennyo kati waka nako ebiseera bino olumu wabulawo n'omukulembeze. Kiva ku ki omukazi ng'alina sente okusinga oba okuba alina kwezi abakazi bakola nnyo. Nti omwenkanonkano gutegeeza kuboggolera basajja. Kyokka lumala oga nti kuboggolera basajja ate wano mu kuweerera fees ate awo tewali mwenkanonkano. Leeta sente za fees. Ate twenkana leeta kiwato. Tubala ekinyiza abakazi ate gwatandika ng'okyogera naye nga bw'okirowoozaako nga oba mutuufu. Ate wamwenkanonkano kati nkole ki? Wiki eno ngule emmere gy'ogule anti ffenna tukola ate twenkana. Twenkana. Naye bwe wamanyi nti omwenkanonkano kutuboggolera. Egomboggolera omwenkanonkano guzze. Onsinza ki n'afuuka onsinza ki? Ate nga bw'oyogedde kati bw'aba alinamu kasente oba ng'akusinza ssente nga kiba omusajja yakuba ku mpewo juuzi abakazisajja bayomba mukazisajja akola omukazi akola mulabe ne bagenda lwamuwandoza ne bamupromotinga ku mulimu bakola mu NGO sente nga bakolera wamu. Omusajja alina wakolera omukazi alina wakolera ndoza ne bamupromotinga nafuna sente nnyingi ga omukazi ng'atuuka agamba balina abaana babiri ng'atuuka amugamba naye manyi ebintu ebisinga ebya wano osobola obibikola. Bills nsobola obisasula biki nsobola obisasula sente ye ofuna naye sente kati nze nfuna okusinga gwe n'amugamba badde ndowooza bwebisigala ng'ewaka sigala nze ngende nkole n'agamba bw'ogaana kitegeeza mukazi sajja yeewuunya lwaki omukazi yakyo n'agamba bw'ogaana kitegeeza awo tugenda kudivorcinga bwe yamugamba bannange omusajja n'agamba omukazi yaŋŋambye nsalewo either nsigala waka Ngani asigale waka. Omukazi ngayagala omusajja asigale waka oba si kyekyo badivorcinga kubanga agamba kati yafuna na sente nnyingi asobola okulabira buli kimu ekiri waka bills ne baavuma omuntu. Divorce ngisalawo nga sirowoozeza kintu n'ekimu. Ate abaana nagamba abaana bangaba. Asiya. Ngani buno nze sigale waka gw'okole. Bwe yamugamba. Z'omusajja. Last week bade abantu bayomba ku doli ni kakati bobanga oli mu bintu by'obufumbo bino naddala kufa abaami. Oyina okulowoozawo n'akaseera k'okwawukana. Nako gyekali kisobokera ddala buki. Kisoboka. Kye babagamba bw'oyingira mu relationship gwe tteeka mu bwongo nti tekirina kugenda olekako akalyango ka emergency door monofumukira nga muli ogwase. Kakati nkutegeera. Toyinza kuddira mbugolekerawo okukola ng'omusajja oba omukazi afuna ssente ki. Emyaka egyo 5 jajja okukulabirira nga musigala waka nga bwakuzimba. Girowoozeemu nga muli mu kwawukana ng'atwala ebintu bye. Ng'osigadde ofaanana otya. Olaba ensibo ogiddamu obuto. Olaba ogiddamu ogitandika. Ate nga ffe abasajja tetuyinza kkaanya bintu by'abakazi ddala biba bibye. Biba biswaza. Bibye ye yabikola gambye bikome wano mbisazizzaamu. Ate olina okutandika buto. Kyenva nnyina okusigala nga nkolayo ekyange ekitono badde gw'ofuna nnyingi. Kale gwe bwebanga gw'ofuna nnyingi doli nyambaako ebyewaka bino obuvunaanyizibwa butwale obwange mbukole buno obutini nga nteeka ku akawunti yange. Nze nsigale nga nkola obuzange eddukanya kubanga gwizo kyo kizi kyakuluma osobola. Kalize buno obutini bwo bubeere bwange mba ndi awo ng'oleseyo n'ekisaati. Ate mune gw'ofuna nnyingi. Kamoto kako kangulidde zengezange entereka. Bwaba bwe zinyambako okutwala ebintu byo nange wali n'enkola ebyange. N'okola ebibyo. Oli butuufu nno. Dolini abakyala be tulina bakola. Ekituufu bakola. Tusobola n'okugaa nti sigale waka nkusasule. Ekituufu. Naye omuleka naye n'ayingiza akasente ke mu butono bwako kyokola butakalingiriza. Notamubuza nti sente zo zokola ziragawa muleke naye yezimbe mu ngeri ye. Baba inaye bwakola obuntu we naye amuleka abukole. Muyambe ku bino benne byandizitutte. Okay. Abasajja batuuka n'okuwanga buli nnaku awa mukazi we transport yamutwala ku mulimu. Siga nti batakimanyi nti omwezi we guggwako ofuna omusaala. Naye yagala akasente ako kafune mu bulamba bwako. Lwaba abakazi munne tebakibala nti tuba tubayambako. Omusajja asawo n'akulabirira n'akola buli kimu biruzi zonna n'azisasula na buli ku macyango ogenda ng'akulekera ku kameza akuliko n'ez'okukutwala ku mulimu n'okukuzza.
nengera kyayagala akasente ko kaliwo okafuna kabe kalamba kabekako nawe yiyanga gwe ate ffe tusigala nga tuyombeera onyamba kiwano ntiona kyonyamba nzasiba akola buli kimu oli mutuufu kyekikyamu ekiri awo naye newe tekijja kutuganagenda mu bufumbo njagezaako si bwangu naye nze ngenda kufunira omusajja nedda mukwano haji neddo nti bakunga maize kuti haji sisobola meyafunira haji ngaali atya okosiba akakaaya oyinza okunyuma mu kakaaya gwe nga ninga namba ki ni namba ki nga namba 4 ne beba 3 oba 4 tebuzibiti ate osanyukanga nnyo okuba mukyala muto lwaki anti bali nembanga olina kye wakoze era onamba abagamba nti ne muyina muwabula munnammwe muto naye goma y'okubanga gwe mukulu nga bagawabula banno ng'olinga gwe abazaala twange ekyo kiruma muwabula banno ng'olinga gwe abazaala bakutegeera dda mu kiti kya maama naye baddage omanyi ogeze n'oyogera ku kino ekintu waliwo omuntu alina emyaka 32 omusajja era yampeereza message jjo nga neebala nga basajja nabo ennaku zino bannange naafuna omuwala 26 agamba kale bamenya omutima n'asalawo abeere singa omwaka nga gumu naafuna omuntu omuwala atandise omuleeta ewaka myezi 2 omusajja n'agamba n'ekintu kyesa ategedde buli bwejja ewaka omuwala talina kyakola beera ku ssimu nze nfumba nenkola biki nandaga nti naalidde nesowa natazijjaako kati lumu ne mugamba ne mama naye ate n'okunnyamba kale n'ojja kasiwana kale n'ozoozaako tuli babiri nagamba nze waffe tetukola mirimu nagamba kyokka kyewuunyisa message yakuweereza egamba ki yati kyakugamba amwagala nno nagamba oyo omukazi bwe najja bwe nti namusasulira rent myezi 3 yangamba mulimu gwe gwali guweddewo nenkwata myezi 3 rent nemuwa naye buli wamutwala okumudropinga ewaka tanzikiza kuyingira mundu okoma wabwe omuwala alina abasajja bangi alina abasajja bangi kyayagala musajja kwefuga waka ekyokubiri kati yokugendayo kuweerezeseza message tiyabadde nansonga olw'ensonga omuntu kyova ogira ng'odeetinga munno omwetegereze kumanya oba onoomusobola yakitegedde dda tajja mumukola ki kumusobola kati message akwebuuzako ku ki mbu yeewuunya lwaki olwo tasobola mukyusa n'atandika okukola ebintu oyo tebaamukuza bulungi kubanga egyo emirimu gy'okoze waliwo ebintu byoga nti kakazi kange kato n'emirimu gy'okoze ebintu kutereeza waka kulongoosaawo ebyo n'omwana omuto nga tali mu bufumbo ng'aliwa bwe basiiba bakola kati waba teyabikola neewaabwe ogenda mutereeza otya kubanga emirimu gy'okoza bintu kusiimuula kola biki abaana bye bakolewa bye bakola kitegeeza neeyandizza ew'omusajja we byabadde asinga okumanya kuba singa bibadde binenemu n'ogamba talina ndowooza ya kikulu wanenge nti ajja kukula naye kakati ate bw'aba tasobola ebyawasa waaki bw'aba amwagale bwagazi kyabumenye olwedi nga nagakyokwamuwagala okwagala n'okuwasa byanjawulo omuntu basobola omwagala omuntu asobola okubeerawo nga ebirala birungi naye nga talina si wife material no nkutegedde nomanya nti oyo akomaawo tebawagamba nno abasajja basinga bawasa abakazi be batayagala naye ng'amulabyemu nti asobola omudevelopinga kakati oyo alina kumuleka awo bw'atyo anyuma okutwala ku bbiiki bw'aba tamusobola ng'akita kubanga nagambya myaka ate amanyi bamuyina bangi kyaba amanya wama kubanga mbu yamugambye soko mpe mu space soke nerowoozeemu muba ate yambuuza nakubuuza nti nakoze eyo community bowa asirisa busa ya kyalo toyinza kubuuza nti ani oyo agisunda se community bowa ewake kufulu mbwani oyo agisunda nakozise banange naye haja omusajja bwategeera wala bwagamuno wala omusajja nti bwategeera nti oyenze wagamuno abasinga tebasonyiwa kati wala mukole gwe yaŋŋambye nti waliwo ekintu kyesitegera omusajja gwe mmanyi akimanyi girlfriend na girlfriend bamaze kale emyaka oba nga 8 biki akimanyi ayenda naye kibeewuunya lwaki kale n'anyiiga nakola ki n'ategeera n'omuntu gwayenzeko ng'olaba akantu kafaanana nga bwe kaagala naye twewuunya lwaki batamuleka bayamuloga naye tamusonyiwanga
Chichotegeza ntamusonyi wanga. Chogamba aseka gwe mubuuze girlfriend. They're just girlfriend and boyfriend like bali yao. Kakati yeta kimanyi nti no kyoga asinga amwagalanga bwe balowooza. Omusajja kimanyi nti bawasa omuntu ne babeera ddala n'amutongoza. Lwaki ekyo kyola kikola? Teyamusonyiwa. Mwina just awo. Era bamumanya budde akaddiwe. Ekyo nakyo kibonerezo. Aluno muwala ali ku kibonerezo. Amutwaliriza. Kasaana atobeka envi. Nyamuleka. Chevowe waliwo yangamba n'abasajja abamu nabo bola bababaza n'agamba kati bwe namubira akumali akutwalira obudde n'okaddiwa. Ngenja muleka. N'abisazaamu. Ayya. Gwe kenyinga tokyalina dde omuntu asobola okukutwala. Natagamba nakugamba nti by the way manyi nti onyenda ko n'asirika. N'agamba nenja mu. N'agamba waliwo muntu nga amunyumira. Naye nga sayina kyakyamwagaza. Nga nyuma just mulabakaawo. Katalina kyamwagaza cyane. Naye agenda mutwala budde paka lwana akaddiwa. Petro tumanya mukutte matwaga. Ekyo nakyo kibonerezo. Omukazi ali ku kibonerezo. Era omusajja ensonga azikutte bulungi. Kati ye kamutwali obudde amukaddiye. Muge bamaze emyaka nga 5. 7 8 awo. Kamwongereyo emirala 6. Kule bwana abafaanana. Kamyongere emirala 6 amute. Kyeva abamu omusajja abeera nawe emyaka n'emyaka. Tagala kuta takufum takwadde empeta takoze eki nenga akulabira nakubeezaawo. Kumbe ye muli agamba kamukutule. Mukutule mmote. Hani anawula atakuyisa bulungi. Katolo kunde kanondeka ne tukita mulundu gumu. Gwe byobonkola oloza amansanyuka kubyamukoze naye kamutwaliriza obudde bumugendeko. Aha, wala yambuziza. Mbudala kitufu mbuliza Haji Kapo. Nti madala kitufu abamba tugamba nti kale wali obufumbo bulungi nti abamu bwe bagamba nti obufumbo sanyu oba lyekkomera ly'okunsi. Bangambye nkikubuuze wano anti Oluganda. Obufumbo sanyu. Nekiki bozi bayite ekkomera. Kyenakugenda nti bwe mwewasa buli omu waliwo emirembe gye weekendeezaako gye wejjako. Kati bwe balabange ekkomera. Ekkomera lye tokyagenda mu kiraabu. Tokyatambula nga tosabye. Okitegedde. Kati buli bayite ekkomera. Si kkomera. Niyo baakakuyinako obuvunaanyizibwa. Kati essanyu lijjiramu waawo kubanga nze siraba. Anyway, tusanga gye bali abafumbo abasanyufu. Olunda embwa. Njagala nyembwa. Kati omanyi nti eyembwa omanyi nti ewuli eri mu nnaku olw'okuba ogisiibya mu kikomera na mu kayumba. By the way teyagala. Era bwenyimayo tuseboggola. Era omanyi nti yeegomba ziri ez'enjeera nga temanyi nti zifa. Kati ez'enjeera olaba ziwanga. Kubanga zitambula zinoonye. Bazitomera ne baziwa obutwa ne zifa kakati. Naye nga zo zirowooza ze ziri mu mirembe. Katono eno yo eyomba bwenjireka eboggola. Era ewulira bubi eri mu kkomera. Kati n'obufumbo ono gw'olaba akuumidde ewaka. Nga olaba ali mu bufuge. Yali mu mikono emituufu n'obuwangaazi bwe. Gw'olaba ayenjera bbala ku bbala baguddewo egini be basala n'akagwa kubanga batamiivu balubeerera. Kakati basala obugwa bw'amabbala nga bagaggula. Kati yalowooza mbu gy'emirembe. Naye embwa etaayaya tewangaala. Badale mutu kwa jukira ndo tujifaako tujinaaza. Nojikuba n'empiso ewoowola banyazanyo. Ne ulya bya bulabe. Kyokka nga togiyamba. N'ogiwa amazzi. Kati bwe bufumbo. Obufumbo kugambwako. Naffe abasajja bw'owasa. Ne bw'ogwo wasiza mutaatya ne waba omusinga buli kimu era atuuka ng'akugambako. Era nga weewozaako. Kati abalala bo baliwulyanga ekkomera bye kugereza ku mbwa eri mu kikomera nene yaffe ey'oku kitundu ey'enjeera weerabye. Bo tebalowooza mbu era eyina emirembe. Era embwa ewulya yeyina emirembe. Era mu kikomera ekigiboggoza butagita. Naye nga n'ogamba kanjitemu emyezi 2 tebanamu. Efa. Ne mwezi gumu efa. Kakati na bino bibale. Ekkomera liba abafumbo. Aba batannafumba balabanga ekkomera. Olwokuba bannaabwe bagambwako. Bannaabwe tatambula nga tasabye. Basobola n'omugaana.
Wamma. Kalibo baliyita kukomera. Si kukomera gyo mirembe giteredde obulungi. Then kati bano kyegeza bano bino byowira n'ogamba bawa akola atya? Nze gwolaba nze tonyumiza nze ngenda ngani gwagira nze naye bakakitegeeza bebe watugamba nti oluusi abeera mu bufumbo bwe naye nga si musanyufu ngayagala naawe obwo bufe. I think wakyogera abamu bati bamanyi kati abantu abasinga obutamanya balowooza nti bamanyi. Toyinza bw'ogamba muntu bafumbo mbu tebalina balina kweyisanga bwe balabye beeyisengamu. Buli omu alina engeri gy'alina okweyisaamu. Actually buli bufumbo ndowooza tebuli formula. Era omufumbo ne bw'oba otambula baga nti omuwala oyo ayika nno omufumbo enneeyisaayo nga balaba ndala. Ogamba abalisinga tutambula different. Waliwo embeera gye weeyisaamu ne baga nti oyo talina musajja. Naba ogola n'ogamba alabika enneeyisaayo y'abafumbo. Okyegedde bulungi. Era ojja bw'omala ebbanga ng'omulaba ogamba enneeyisaayo y'abafumbo. Naba ogola banga n'ennyambala abamu eno wabalisinga bategerera nga oyo kirabika alisinga oyo. Ennyambala eyo. Omuntu omufumbo bingi by'atya ayinza n'obanga n'okkunama yandikwagadde. Bane wataliwo. Naga bw'ensanga balamu bange leka. Ayina ebimukugira. Nkutegedde kati. So kitegeeza bategere nti no si kukomeranga kukomera bye balowooza. Wabula buli ofumbirwa oba bw'owasa waliwo emirembe gye weetoolako. Gye weekendeezaako musobole okutambula obulungi ne munno. Buli kintu ky'ogendamu kiyina bye kikukendeezaako. Kagubeere mulimu. Era kituufu. Era bw'ogenda ku mulimu waliwo emirembe gye wejjako. Ng'omulimu gukumazeeko egyo emirembe egimu. Bayinza okugamba twagala wano kuba ku makya mpaka ssaawa. Kakati ng'oli agamba maama muyina agakola nze tonfuga bw'otyo kati yaba ategeera. Oli mutuufu. Kati olwo bajja n'oyogera ku single mothers olaba nga bino kugamba yogere ku ba single fathers newankubadde nti waliwo ba single fathers nga balina olugezigezi nga gwamulabirira wakkiriza olabire n'omwana we nga Haji ng'omusajja oyo akumanyira nga ssebo ayagala osokolabira omwana we ayagala katugenda omwana wani ng'omwana wa musajja anti omukazi omukazi omulala atamuzaala naye ng'oyo single father amanyira oyo single father batatega kubanga kyolina okukola ku mukazi atazaala mwana kumukwata bulungi nawe ng'okimanyi nti ono omwana si yamuzaala olina omukwata bulungi ayagala omwana oyo naye naye bamanyiira simanyi lwaki si kumulagira kuba si mwana we kituufu naye olina omukwata obulungi asobole okwagala omwana wo kati ze nendowooza Haji lwakuba nti bino bye bagamba nti abasajja muli batono ffe tuli mangi kati abaala babeera ng'akuyambye ate naffe tuli desperate oba twabaaki abasajja bangi naye abategeera batono ate wabagamba batakitegeera ate abatategeera bangi bannaye bangi sobola omugwamu n'akumanyiira ne wejjusa kati kano kali mu fasoni yaki nyonyi oba nnyonyi ze simanyi wagula nze kasana lwaka design bwe kati nengula buguzi kalinga eryato kiringa banga mabala abasajja bakulu nga bannanga ayinza okugula bibokisa byammwe nga kuliko obumotoka alawa yajibiza naseka ng'alinga aguza akamana kuliko emipiira nengamba yine mama kikyekyo basajja kyabo kikyekyo ebimuli byanjawulo nga bya bwole yali atunyumiza twaseka munogenda muloji omusajja najja n'olaba bokisa nga kuliko ndekale nokabana esente zo oluusi nno nga munene bokisa n'agijjamu ng'esobola kateni y'eddirisa lwati mwagenze kateni tetuuka ne bagiteekamu n'emala eddirisa bweti ogamba maama naye baba noyo gwe mba ndi naye Haji awo mba nkitadde kikyekyo twala ku bokisa bayo kateni y'eddirisa abantu banene ssebo wali abatabanene okujjako nalako empale y'omukazi lumu ku social media naye naye manyi basaaga ng'oli agitunda nga ndaba nnene nengamba naye waliwo abatabanene bantu gye bali nga munene bawe ebintu ebikigejja kyo n'okiteeka mu ddirisa ne kirima n'aparayiti efu oga Katonda wange bannange kikyekyo naye abo basingo faaza omuntu oba olina omukya omuntu gw'oli naye naye ng'omwana gw'olina si yamuzaala nga mwana wo olina omukwata obulungi ayagala omwana ate n'omwana aba alimu amagezi nga agenze
asumukamu era omubuulira n'omugaba nkubadono siye mamiwo naye mwagale nga mamawo osobola okukula obulungi omuggyemu obulungi obumulimu ne bonoteekawo akabeera akati ntogenda mufunamu birungi kituufu kubanga najja tukesera aboola omwana waliwo nno omanye ennyonoona ya mirundi ebiri waliwo omuntu ng'omwana tamutulugunya ng'amulaba bulabi ate n'amwagala nnyo n'amwonoona ng'era akikola mu bugenderevu tagambwako yasula tanaabye sawa zaagala zadda nga mulooza yamuwa mirembe mba ali mu kukyonoona kikule nga kiwowongole kiri awo nayo nnyonoona eri awo ako nako ssebo ba step mamu nayo babikola ate zo badde sikimanyize badde manyi asobola omwagala nga tamuwadde mirembe ng'amuwadde eddembe waddembe okukola kyayagala nga ye waddembe okukola kyayagala kumba ali mwonoona bano ababe bali mu kuyiga okuwaata owetaako talina kyakwatako ono munnammwe muveeko nekyonooneka ate zo badde sikimanyi nabo webali abo nga bo bagezi bwe batwe bakola abaana bannange ebintu bino Haji Mukama akuyambanga buyambi bannange n'ofuna omuntu ndooza nga mutegeevu nga n'ayagala abaana bo n'abagala bulungi n'atabasosola kubanga ate kino mbadde sinakirowooza okusosola omuntu ayinza kwagala mwana nga namwagala nga gwazaala era buyitaayitamu ola nti kayiseemu ng'era muntu muntu mwana we ate bagaganda bennyini bateekawo olugero lwoga nti keezaala keekomberera gwente bweza twanga ekomba akaana nembwa byonna ebisolo olabeko ngaekomba akatali kaayo kitegeeza buli kintu kimanye omwana waakyo gweyisanga omwana yali akola nti keezaala keekomba era kitegeeza nti omuntu alina ebyenjawulo byakola ku mwana we byatasobola kukola kuona omulala kyekitegeeza bano abazadde abamu bw'aba nga omwana we tamugambako nga wadde mwana we yamuzaala oyo omuzadde alina kikyamu kubanga waliwo nga bayita kugamba ku mwana we tamuyigiriza byakukola abakozi be bakola atolaba tugenda mu holiday atagala mwana we kukola mulimu yadde n'akamu obadde kiba kiki ekyo olaba mu holiday nga tayagala abaana be bakole abaana be temulina bagambako kati nga bweyogedde kiraka kulemaza oli mu kuboonoona olemaza omwana kulemaza bayibuli egamba suula omuggo oyonoona omwana kyebali mukola ne kusomera ennaku zino mbu tebaagala mbu batica bakuba abaana ne batica nti mulimu abakuba obubi ng'alinganga ati mutemu obutemu ekyo si kirungi okuba ku mwana kirungi omugunjula ne waliwo ate okuba ng'olinga akuba omubbi n'okisussa gwe twanga tica nga atudde ku mwana amufukirira eŋŋumi n'ogamba kati ono musomesa kikaaki ate waliwo abateerabira n'agamba omusajja oyo yankuba n'ofuna n'enkovu n'obwa omwana yenna n'atonya omusaayi mu mugongo kati obeera oyo okukuba kukyali kubonereza waliwo ebitali bituufu naye ng'omwana alina okugambwako omwana alina okuyitako omwana tomuwa nnyo ddembe lisusse mwene oholidde baleke bakole emirimu osanzewo maidi wankubadde mu muyina ne maidi awummulemu oyo ne maidi gola naye mwana w'abantu nga bano ababo kituufu gwe wonobanga buli kimu maidi yakola abo bagenda kuyita batyemi bakolere wamu n'ababo bayige kituufu omwana abuuze maidi nti bafumba batya omuceere atuule awo naye ayige era wamala okuyiga mutandika omugamba mugabane ennaku ku lunaku bwe buti gw'ofumba olaba eddala yayiga mwana muwala kati gwe tomukkiriza kufumba agenda kufumbirwawo oyo oli mutuufu ate abambagamba muno wala abasajja bataba omwana ali mu siniya tasobola kwekunyiza ngoye kikyamu aye nange bali bagenda kunyonoona nze Haji nayiga kati twakola tulina abakozi nga babiri kati naye omanyi okuwaata ngezaako Haji ngezaako towe kuwaata tooke simanyi bulungi naye ngezaako kati Haji ndeka kibadde kugamba nayiga okwenaza n'okwenaza n'okuba akayiga nayiga okwenaza tebaba kuntwala mu kisulo Haji singa ne kati simanyi kwenaza ndowooza nayiga okwenaza abantu bwe bantwala mu kisulo bya mpaka n'okuyiga okwoza whatever engoye bakunazanga bunaazi twali tulina abakozi nenaza babi yayimuka ku makya n'agamba kwata mu mutwe ositula akagere kwata ku mutwe
bati zibiri zangu naze maso saboni tagenda watu wali nendoza mama mia imuka I don't know by the way sibaji goroza lwaki bana abaana bana bakolera mu abakulya mu salamu zenu lwaki bayiga nyensi embeera gibalabanga ey'obwavu ebayigiriza ensi ne bagitegeera bulungi n'abaana bali mu bikomero omwo ne weewunya n'ensi bw'anaagitwala by the way ye kantu katono nnyo nabwiranga ensi emutamye baagala kwetta tebanjagala oli mutuufu oba okitegeera era yantwala kabaalo eyo nimala emyaka ebiri mu kisulo nga ndaba mbonyaabonya nze kuolaba ng'okunaaba nga mbikola naye nasooka ne mukyawa nga ndaba ddala mbonyaabonya omusajja n'akuterawo ettooke nga nedda tuliwata babiri nani musajja oba kale tulikwata ne tulyozaako bulungi ne tulifumba nekikuta kyayo bwe lijja nga tuliwata nga tulijja olwo omunyige mugulya mutya bwekubanga mmwe mulya gamu amanyiga n'ag'empogola ag'okusigiri ati wakati ffe waffe kabale n'obumonde bw'oba yaga tobuwaata lumonde tomuwaata ati bye nasangayo eyo kati bwejja nga nawe weefaako n'ebikuta yali gw'obonyaabonya omusajja onoofumba sijja fumba mukaba ayinza okunyamala nga omusajja naye nga waliwo abasajja nga tafaayo tagenda kufumbayo waliwo omusajja nga tafaayo haji nga naye batumufumbidde nga tafaayo geno ddaawo era gwe nnoonya nja mufuna nga tweraba bwerabi ng'agamba bambi kikazi kya nga wa myaka emeka oyo musajja alinyakuwa edolini maidi omuntu abana mugaggaana abakozi abalina omuntu atamisinga ku mmere ya mukazi we jafu n'omusajja bayagala omusajja mukazi mukasajja anyumirwa ng'ali omutwe ng'alaba omuteganira oli mumufumbira kamere munnaye ewooma nnyo nga ya mukyalawo mukyalawo ng'obutunda yabukuterereza yayo naye nga buli kimu kyamukozi naye atudde wali ng'ekibagatta kimu naye hazi tweyaziza naye tofaayo lumu bwe ndifuna nja kugamba nti haji waliwo lulipo olwo naffe katusuule ku nkesi tugenda kusuula enkesi munoonyezeeko tulabe nga mwenyi naffe tumujja ku lujja tulwanikeko emmwanyi kale